Eggulo twatunuulidde mistakes 9 oba ensobi 9 z'osaanye okwewala naddala ng'ogenda ku kadeeti ne gaayo oyo omulundi gw'ogusooka. Bikola ku muwala ne ku mulenzi. Abalenzi tugenda tulowooza nti tumanyi olw'okuba olina obusente olw'okuba gw'okwana naye tukola amanyanga omuwala n'agamba bano ono yakulirawa n'akusunga n'akutunira bw'ati n'akusaasira nga senkaggala oli awo olowooza ojooga kumbe ebintu bye bikujoga. Kakati olwayo twagala kugatta tugenda kuleeta nga tutunuulira ate ebintu 8 bye tukkiriza nti bw'onooba ojjukidde ensobi ziri okuzeewala kati ate byo bino bijjukire bikubeere mu birowoozo bigatteko naye nga tobyerabira. Ziri zaabadde ensobi bino ziyinza nga si nsobi naye nga twagala obijjukire, so put them in mind bw'oba ogenda ku kadeeti omulundi gwo ogusooka. Nkubuuzaako kyebaleko after here mu kutunulira ebintu bino 8 tugenda kugenda mu love lab. Njala kujjukiza weekend eno tulina love story tupena love story 3 Friday, Saturday ne Sunday kiro. Love stories za weekend eno sagala zisubwe. Please don't miss them. Kakati katutunulire ku nsonga oba kintu ekisookera ddala kyetukkiriza nti bw'obanga ogenda ku kadeeti omulundi gw'ogusooka tosaanye kukyerabira. Let's talk about dressing, your dress code. But in particular nga tukugamba nti kijjukire nti oyinza oba nga teweetaaga kwambala kutta busi muntu, like dressing to kill. Nogamba kakati njagala omulenzi ono omanyi kakati mu 14 neemanyiiko amafiga kyekyo kwegamba amahipu kyekyo housing kyekyo sifa kate oli ku original. Kakati okimanyi nti maybe power yo eri mu kifuba awo n'olyoka ogenda oyambala okwagala okulagira ddala w'omanyi mbu olw'amaanyi go wegali. Kankubuulireko mukwano ogenda kwemenya ate olumu olemera kulya bubonero. Kyengezaako okutegeeza oba okugyayo kyetutunuulidde nti osaana okukijjukira. Remember to dress well bulungi but don't dress to kill. Ojja kulowooza nti ogenda kwambala mini oyambala akantu nga kampi bannange gw'ogenda okusisinkana eyeekolenga turn off. Just be smart. Don't be sexy. Like you don't need to. What are you proving? What are you showing? Kankubuulire oli tasobola kubeerawo ye nga akwesunga bwesunzi kukulaba bw'okunamye bw'okoze eki. Please weerabisiza bwereere weekoyeza bwereere. Osobola okubeera smart, osobola okwambala akantu nga tekakumalaako mirembe gwe kennyini. Oyinza okulowooza mbu okwambala omunuulo okwambala engato empanvu okimanyi nti awamu muyinza okuba nga zigenda kukumenyera na bwereere. Bw'oba owulira ekyo si kye kigenda okukusanyusa oyinza olowooza nti ogenda kikola oli omusanyuse naye sooka gwe kennyini nyini obeere musanyufu ng'omanyi nti ogenda kwambala ekintu ng'oli comfortable. Ebyo by'okyusa n'okyusa olugoye ebikutawaanya bye bino. You want to dress omulageko. Njala nkubuulire gw'ogenda okulagako tomanyi byayagala kulabako. Ogenda kutwala obudde bungi ku dressing code but you just need to be simple. Be smart and simple. I mean ng'ekigambo bw'okiwulira simple. Ojja kugenda ng'olowooza mbu olidde nnyo obubonero akutunuulira akusunge engoye engato zikumenye tazoogedde nako akusaasire akutuke n'okujjukiza like do you have flats? Oyinamu buflat oba tuguleeko wano buflat. Omanyi kyekiyinza otegeeza nga gayagamba nti tufuneyo buflat ng'alaba omenyeka. Okimanyi naawe tewamanyira kwambala munuulo naye kakati ogwetaddeko gwe. So nze ndowooza nti ekyo osaana okukigenda kireme kukumenyera bwereere. Please kireme kukumenyera bwereere. Tutunuulira ebintu 8 bye tugamba nti byo bijjukire ng'ogenda ku kadeetiko akasookedde ddala. Number 2 janagaba bonus oba number 2 remember nti okusasula ku biiru tekimenya mateeka. Kino manyi mugenda kikayanira abawala
bannange mwagala obbasaasaanyizaako, but I am telling you, you lose nothing. And actually china kye kikugattako alina bwagenda okitwala sebo bagayituulira bulungi. Nyinza okwekoza nange nja kwekoza nga bamwekoza nenjala kubulira era nabwe nja okutwala nga kinyumidde. You know, like imagine bawadde biru ya mitwalo 7 chiki ajeyo najjayo mwina bwe buyita pass najjayo ka pass naga sweet najjayo ezike nagamba mbale nsaba kaneesasulire si mu bubi. Please I'm also contributing. Ng'olina engeri okikonfident abamu kijja kukuleetera okuba nga owulira olumwa oyagala gayakwegayire nnyo oleme kuwaayo zike lyo nenjagala nkulage situlako ku level katono nawe oddano gamba manyi bepankapanka nnyo. Please offer to pay at least half of the bill. You don't lose anything. Kigenda munyumira ayinza obutakikulaga wano, but deep inside his heart bannange gayo yagenda kubeera musanyufu. Kijjukire otambulemu ne kasente. Kakati oli muwala uyo okozeeko ne ku sente diriwo sinzo baase nyingi, but wetaaga mmeka mu bulamu ogamba nti ofunyeeko. So kikole ng'atagi oyinza omugamba kati omanyi, you know, let me buy oba let me pay for the drinks. Si mu ngeri y'okulaga nti gwe weesasulira. No. Laganga naawe alaba nti it's give and take. It's a two-way traffic. Like naawe ocontribute nze. Abamu bagenda gamba oba omujinyiza kakati olaba oba omujinyiza n'asituuka ne yeeyisa bulala. Olwo bw'ono bata omujinyiza. So nze ndowooza nti ekyo tukikwate nakyo tukijjukire tukigatteko. Number 3. Muwala gwe, my sister, nkubuulire tubi experiencing ne tubasunga kakati tutuuse koke kansoke nkyogere ndoza nkirambulemu fuba okulaba nga bw'oba okola order bwe kibanga kyekisobose kijjukire nti kiyinza obutakwetaagisa nnyo newankubadde oyinza nga gwogenda ocontributinga kiyinza obuteetaagisa nnyo gayi kubanga asabye ebintu obiraba naawe bw'obipredictinga. Bayinza obanga olumu tebasoose bawa biiru naye ate kakati biiru zibeerawo bwe baleeta menu omanya nti ngenda kulya kino pizza eri mu bbeeyi bweti, ngenda kulya chicken wings ziri mu bbeeyi bweti. Nkubuulire kino engeri gye kirukinga funny, it's not a taboo, like si lutalo sinsobi nti kibisaakiririgo naye munayi kubulire baleeta biiru nga bwe ngattagatta nze nga gaya akukulembedde tuze kadet ndidde emitwalo 7 sutaati biiru yo ng'eri mu mitwalo 10. Kiyinza obutakwetaagisa nnyo ku kifumintizaako naye nga kyetaagisa common sense. Kigattemuko akatonotono. Nze akuleese oba nze akulembedde nze Ssenkagale biiru yange bagireese eriko emitwalo 7. Biiru ye erina emitwalo 12. Kiki wabadde ogezaako okugenderera okukola? Kiki ogezaako? Eri abantu abalina omuze nti kamulageko omanyi bepankapanka nnyo batutwala nnyo zi out bikoze bitya. Nze mugambye tugenze kadeeti nze abamu olumu gwoba okasabye olala yajja obanga akasabye. Kakati gwe munnaffe ogambe nti olumu kankubulire kino kigenda okulaga. Kigenda kulaga nti ebintu bino totera birya. Totera birya kati oyagala buli kimu okifunire wano. Ate kibala kisirage kifaananyi ekibi. Olumu ebintu ebimu ogenda n'okubituusa nga tobima. Let me give you a scenario. Lwakuba nti ono yali guy. Tuba tulina egayi somewhere, it's a good hotel. Kati tutumya nzo ndoza ndi muntu wa chips. Natumya chips zange na liver. Kati gaya atunula ku menu ati abikula. Kakati yali mushroom soup, if I am not mistaken. Mushroom soup. I didn't pay attention ku kyali ayagala, but nawulya buulizi kyayogera ng'agamba mushroom soup. So I didn't nendoza nti ekyo kyayagala kuba nawulya agamba let me just take this.
ate n'omuwala yali kati ono Guy ate n'omuwala yali azza ayagala omulaga nti yali classing all that. Kankubuulire finally bamuleetera supu ow'obutiko. Ayina engeri gy'alabikamu nga si yogati, tali thick nnyo kumpi ne tali thick nnyo nga yogati, naye ng'ali awo mataato galinga amakwafuko. Kakati bannange Guy yali disappointed. Biru tuli mu mmeka? Yali mitwalo oba ena something. Bannange yaggwebwako emirembe. Kakati olumu ogenda kwagala okole olye n'obulijjo by'otalya nga tebigenda kugasa, ne kubanga olaba biringa bye birowooza. Abamu balowooza nti okusanga nga ebbeeyi ennene bye biraga class. Mukwano gwange omwagalwa, nedda, lye ekintu kye wamanyiira, naye tunuulira budget y'oli, tunuulira gezaako okubigayagayamu. Asabye era nkubulira ebiseera ebisinga kyalibadde ky'amagezi obeere mugezi. Guy yabasooka okusaba. Kakati gwe olyokoddeko. Naye ng'olinga yafudde dda, kyebulaba olumu kikwetaagisa ogenda at least ng'olinako ofunyemu akatonotono, olinako oliddeko akatonotono, olinako onyweddeko akatonotono, nga si buli kimu nti ogenda kwemalira wali eggoga. Bw'onootuuka ku ekyo bijja kuyamba. Abantu olumu enjala, bwe tuba tulinamu enjala etutuma, enjala etukozesa. Nze I for one, enjala bw'eba yannumya eyinza okunkwesa ensobi. Kyebulaba if I am to go to such places, ngenda ku mbaga, nteeka okuba nga nakyensosezaayo mu lubuto. Bwe mba siso nnyinza okutama abantu, nnyinza omanyi lwaki eba njala. Kati olumu soko ogitreatingemu kakatonotono, otuke wali nga si wosookedde nga tulaga nti ebali mu kutikula omugugu gw'enjala oba omuyeekero w'enjala eyakuzinze. So ekyo nakyo kijjukire. Number 4, kino nakyo kijjukire. Kati kino ate kikola nnyo oluusi ne ku balenzi. Nkubuulire, mugenze ku kaddeeti omulundi ogusooka. Abalenzi abatonotono abanaagwa ku vidiyo eno keekugase. Gwe ssebo, ekyokulowooza mbu ogenda kukolera choice omuwala ku byalya, ku byanywa, n'okola choice n'otumya n'ogamba bampe chicken wings, bampeereko juice oba milkshake bikoze bitya, noono byoba omuleetera. Gwe ssebo, eryefuga bbiri otandise nga lina abali mu 9. Oli muntu mukulu. Oyinza okuba nga si fugabbi naye gy'onomuprovingira nti oli muntu muzibu, gw'omanyi byayagala. So ekyo nakyo kijjukire nti omuntu oli mukulu asobola okwesalirawo, asobola okukola choice eyiye. So put it in mind, muleke asalewo ye kyayagala please. Olumu muyinza olowooza mbu mukwano gwe naawe omuwala sweet, ojja lowooza mbu oli tomanyi byalya. Muyinza oba nga mwogeddeko akabanga, kati wano ofuna omukisa okutegeera tests ze. Ne kakati ogamba baby yo babies muze ku kadate ng'otandika ku babies. Muze ku kadate kano toze temulimu, muyinza oba nga olumu temulabana kugwa mu mukwano, tugenda kitukako ekyo. Tekitegeeza nti munna muleke atunuulire emmenu bulungi freely, ate teka kuba nga abiringirize nnyo. Olumu bazigabanga bagabyezi 2, tunula mu yiyo atune mu yiye akole choice ye, okujjako ng'akugambye nti nkoleraako oba nnyambaako, ekyo kirala. Naye munnange kakati oli mwana wa buwala, ka waitress kayimiridde waliwe kati, oba waiter ayimiridde waliwe ati, kakati omugamba ndooza nono muleetere bino. Oli muwala, omusajja agenda kugamba nti yeeyi ono naamusobola, gwe ng'okiraba ng'ekiri simple, era olowooza nti okola offer okumukolera choice. Naye ogenda kukola choice y'ebintu by'olowooza. Olumu by'oyinza olowooza. Kankubulire, nnyinza okuba nga omanyi nti mpomerwa nnyo amatooke n'ebinyeebwa ebirimu ebyennyanja. Ng'ebyo byempomerwa. Naye si buli wamu, ate si mu buli embeera. Bwe mba ngenze ku pate, oyinza okwekanga ebyo si byennonda. Bwe mba ngenze kwanjula, ate oyinza okwekanga ebyo byennonda. Bwe mba mbadde ku mbaga, ati bwe bange kati oyize, oyinza olowooza nti omanyi nnyo byayagala naye nga tomanyi ddi lwabyagala na lwatabyagala. Nnyinza oba nga lwenzijja mu kifo ekyo ate lwenjala onywa kacaayi, just nnyinza oba nga njala kaddawa tti, just dawa tti. Kakati gwe ontumiza ekigere
kubanga ondabanga omuntu omukulu oyagala okunyweza ebinywa bulungi ogamba bandeetere mulokoni basaliddeko ne kacumba. Please remember that. Kiyinza okubanga kino tekimenya mateeka, eyinza okubanga si nsobi nnyo. Food for thought. Just remember it. Don't be overtaken by your phone. Please. Mwali mubaddeko mu situation ogenze somewhere ne guy, ogenze somewhere n'omuwala naye nga katasamu oyo ali ku ssimu agugumuka bugumusi kati agenda okwogera ekigambo yes, honestly speaking nga kiri uncalled for ng'ekibadde kikolawo no or sorry. Olwokuba obadde absent-minded, I am telling you, serving two masters at a go, it's a bit challenging, more so bwe mu such a situation. Essimu tekufuga. Abamu abawala mwagala okubeerawo ng'updatinga mikwano gyo. Mwana kiri wano. Abamu manyi n'okukuta kakati n'ogaba buserefi oba n'oyiyayiya ogayo mubye ekifaananyi okibule. Ayinza okunyiigira awo. Kayita ate naye awulira tayagala kukalubiriza ate ojja mulabanga omuntu ate naye owakajanja kati anoonya ne wallahi essimu ekututte. Abamu okwata excuse me novaawo ajja kulabanga nalumaga oba ojja kulabika nga serumaga. Oliawo buli kaseera omaguka maguka excuse me n'oyogera noono ate bw'oyogera tokutula n'okuma I'm sorry essimu tukwegayiridde kiriza ogifuge ereme kufuga. If it's possible oyinza obutagiteeka mu flight mode nesooka disabling data kubanga bu notification obunaba popping buli kaseera buyinza okusika ebirowoozo. Essimu yo nene ogitadde mu light nene oluusi obudde ekifo muli budde bukutekutemu koso light erabika kati buli ka notification buli akajja bwe kati oba ogiraba so owuguko oli kuli ajja gamba nti oba olina ky'odoojinga. So please my dear, nze ngamba nti nekyo tukijjukire bwe tuba tusobole okukyewala. Number 6. Oba tugambe remember. Is this a mistake? Okay. Please, if it's possible, remember oba jjukira obutajja na mukwano gwo. Obutajja na mukwano gwo. Ekino kyo tekikunnyonnyole. Munnange kankubuulire omutendera kwe mutuuse oba omutendera kwe guli. You are just chatting with a guy for some good time. Let it be even muyinza nobanga mu chattinze mwogedde emyezi mukaaga oba mwaka whatever. Nete musisinkanangako okwogera omuntu nga mwogera muli mu imagination ne kino ekiri practical bintu byanjawulo. Abantu abamu mubeera ku simu ng'okola video call oyimirira awantu mu position oba position y'essimu nga shoti gye kukuba ekifaananyi ekibuzaabuza nti oli muwanvu. Osiga ekifaananyi nti oli mumpi nenga oli muwanvu. Guy natural ayagala muntu mumpi. Kati gw'olwo osiza ekifaananyi nti oli muwanvu Guy agenda okutukako ng'oli mumpi. Kyokka okoze ensobi ogiddeko n'empeekera yaki mugenda kusisinkana mu kifo kiri open okwo okutiitirirako otuuka okuleeta mukwano gwo. Oyo spokesperson nti oyo yejjowero ssennyonyi mutaputa nti ono ayogera olulimi lw'otategeera bode ttaano nti ono yakubeererawo. You know what's that? Kakati mubeerawo egga yanoonya engeri gya balansingamu emboozi n'oli abeera involved ate n'oli alina engeri gy'atayagala kulaga nnyo nti abayingirira nnyo kyokka ate alina engeri nze natwalako kiboozibozi. Waliwo Chali yali akwana Chali wange kati Chali mulenzi Chali wange muwala tugenda ku Nando's oli yali kiremya kubanga nze Guy nali simulaba mulamu and finally it is mawulire mabi gye byawunzikira nenze nali njala kulaga nti nagenda nga kiremya. Kakati bw'obanga ogenda nga kiremya then lwaki oba ogendayo? Lwaki oba ogenda? Oyo gw'oleeta mukubuulire mwana muwala emikwano gyo gyennyini egyo abantu abatera tuliyitamu akanaana tebatubeera wala batubeera kumpi. Oleese mukwano gwo
Gayi bw'aba oluusi yakoze budget ate tewamugambye okimusuddeko busuuzi amwekangiddeawo yabaze okuspendinga kwagenda okuspendinga ng'aspendinga ku bantu babiri kati oyingizaamu owookusatu. Sweetheart, ekyo nakyo tukijjukire nti olumu kiyinza okuba nga tekyetaagisa ne bw'onoogamba mbu nno ye tagenda kubeera ku bbiru gwe omanyi bwe kiwulikika kakati ozze ne mukwano gwo so you're trying to show nti kale oli ye just agenda kunywayo kacupa ka soda munde ku bifi by'enkoko mutandika okubisikasika nga mukwano gwo gwaze naye ali wali ali mu kucupa ya soda era olumu ogenda okwekanga ng'ogudde mu ensobi etya kakati osanga Gayi ali strict ye nga yakoze budget y'abantu aba so he will stick to his principles agenda kutumya ebintu by'abantu babiri kakati ogenda kwekanga ng'ogenda kusharinga ne mukwano gwo oluusi ogambe nti no gwoli fine kati ne babiwooli obikkirira ekyo kyali kiwetaaga okuba nga tusobola okyewala kati oli wali Gayi akutumya ng'alaba omuntu ali muli ddiso ate kali kanyiridde nnyo n'okusinga ye ne bwekaba tekanyiridde nnyo. Remember that nawe. Number 7. Remember not to come with your high expectations. Kyentegeeza nti gezaako okujjukira okujja ng'okusuubira kwo tekuli nnyo waggulu nnyo. Eriyo abantu abajja ng'alowooza azze ku interview ya mulimu oba ya relationship era Gayi agenda vaawo ng'amuwadde ripooti nti so from today onwards ogwe to be wange. Nedda bannange. Kakati ojja ng'esuubiri era abasinga bwe baddayo baba ku bunkenke ng'alinda alipoota namutaayiko okuva eri Gayi oba ayigigi wa relationship nobeera awo nga oli ku bunkenke oba yasiimye oba please expectations oba okusuubirako kkiriza kubeere wansi ddala. I mean kubeere wansi ddala. Oli nga bwe nakugambye mubadde mu chat nga bulijjo mbadde mwogerezeganya oyinza n'okuba nga mubadde bamukwano nga bakyali like you've been friends for some good time and now guys wanting to take things on the next level. Kakati asazeewo musisinkane kadate kali simple. Kakati gwe olw'okuba oyagala okusetolinga ekyo kyekizibu abawala kye mulina kyobulaba Gayi otuuka eri nga nobaako n'ebintu byolaba nga abikoze nga bikunyizizza but because olaba nga last card yo noyagala obeere nga wessa ku zero kubanga toyagala kufiirwa mulenzi. No, ogenze kusisinkana mulenzi mubeeko bye mwogera mulabe bulijjo mwogera nga temweraba kati mwogera nga mweraba kibala kikwetagisa okumutunira mu maaso bwoti oyogere naye nga tomutya oyagala okuzuula byakugamba byomuwulirako ne byayogera bikuwatagana ne gwe oli wali weewombese olinga abamu mulinga abasooka n'okuyitako ewasenga ako coaching age mwana wange weegendereze guno omukisa gw'amaanyi era bw'aba musabi nagamba nkusabidde emikisa gikutambulireko omukisa gwa kitaffe n'omwana omwoyo mutukuvu gutambulireko bw'osanga abasamize emikowoola emizimu gyonna emizimu gy'okwagaliza biki gikukulembere ogenze ku lutabaalo olaba babadde babigamba omulenzi nine tebabimugamba kubanga tekyetaagisa so okusuubira koleka kuleme kubeera waggulu nnyo. Take it simple, take it easy, otambule oveeyo n'emirembe. Leka kulowooza nti ogenda kubanga oli ku lutabaalo lwakunoonya musajja oli ku muyiggo. No. Number 8. Remember to have fun. Fun. Ekyo kyentegeeza ekyo ky'owulidde. Fun. Like have fun. Eri togenze kwewandiisa kuyingira magye. Bwe tugamba okubeera omuntu omwegendereza tetutegeeza muntu kuweewombeka iwe nawe n'ogende wali otule wali weekunize. No. Akaseera kanyumirwe wakeetegekedde mu ngeri emu oba endala wakakoledde ne prep kakati otuuse wali oli mu kwekomomma. Please enjoy the moment. Si bangi nno abafuna omukisa okubatwala ku buddeeti so kyengezaako tegeeza have fun. Actually, if I was to give you number 9, 10, 11, I would say number 8, remember to have fun. Number 9,
Don't forget to have fun. Number 10, it is a reminder that have fun. Number 11, take a note. Have fun. Oli mwana wa buwala, nyumirwa obuwala bwo bweyagaliremu, bakutute gwaliko ereka kubeera ku bunkenke n'ekisembayo. Have fun. Katugende mu love lab. Wanji? Yes, Mwami Isma. Wanji? Ojebale Sebo. Wale mzee jebale ko Sebo. Kale Sebo. Olina weddakiika nga bbiri twogeremu. Ye mukama wange. Okay, erinnya lyange nze Moses. Sebo. Nina message wano, waliwo omwana ow'obuwala antumye gy'oli. Njagala ntuusa akamessage kendooza twogere ebirala ebisoboka. Oli mwetegefu okawulira? Sebo. Wansumulula n'omutima gwe nali nkwesse n'ogukwekula, nali nga nasiba omutima n'ondagalaavu n'enkuwana ng'ekisumuluzo kikuume mwattu, tomala gajajamya buli muwala ky'anoonya, omusajja mukwata ng'ekyebbeeyi. Anayi. Sebo. Wanji? Kiki omukwano nga gukukkakkanya? Wanji Sebo. Nti omukwano nga gukukkakkanya? Ate gutya mukama wange. Onenge gy'okkakkanyeemu okwewombeka ne kuyitirira. Nedda mukama wange, lwaki taata, lwaki bw'oŋŋambye muzeeyi? Kakati Isma. Sebo. Waliwo omwana w'abandi gw'oli obwongo? Omwana? Waliwo ŋŋambye nti waliwo omwana w'abandi gw'oli obwongo ng'agamba bannange Isima anansuula eddalu. Omuwala ono ng'agamba Isima andaga nti anjagala ate nga nange nkiraba. Naye njagala okwongera okukakasa omuntu gwe njiira w'omubiri. Ddala ye muntu ayiikika w'omubiri, oba onfuna kyengezaako tegeeza? Sinnakitegeera mukama wange. Omuwala agamba nti Isima mwagala. Ate ebyo ekigambo okuyiwa omubiri kati kitegereka nti okuteeka obwesige bwo n'essuubi lyo mu muntu kuba kuyiwawo omubiri. Ng'ompadde ekibbo ky'enseko. Wanji? Ng'ompadde eky'enseko. Anti olina bw'oŋŋambye nti ayiwawo omubiri kati ne ŋŋamba yi. Nekisooka kikkanga. Kinkisezza ekyo. Omwala ono ng'agamba Isima ŋŋambye bingi, Isima nsuubizza ensi n'eggulu. Naye ddala Isima bw'abanga ddala by'aŋŋamba abitegeeza nga tabigamba ono n'oli, alowooza muwala ki ono gwe twogerako? Sibitegedde. Kabulaza. Omanyi ennaku zino ebintu byafuuka by'abantu, abantu bafuuka bazibu ku masimu. Ati nze amasimu ng'agenda sipiidi 2 sijja kulaba n'enkulimba. Kiki otegeeza? Essimu zitwala sipiidi 2 sizigendamu nnyo, kye kizibu kyange. Omwana ow'obuwala agamba Isima, agamba nti anjagala ate nga nange nina byendaba nenkakasa nti alinga njagala ddala. Naye njagala okukakasiza ddala omuntu gwe njiirawo omubiri. Bw'abanga Isima asobola okunjogera erinnya nga lyeddyo, nja kukakasa nti Isima mu bulamu bwe, mu mutima gwe ninamu akafo. Mugambe sobola kyogera. Lwaki tosobola? Anti Isima omanyi kyekitegeeza? Oba osiga ekifaananyi ekyokuba nti tonnasalawo nti abawala oba abakazi bangi. Si bangi. Bwe baba si bangi, lwaki tosobola kwogera linnya lya muwala? Lyange naye. Tukole bwe tuti, anti toyagala kumulabisa. Isima, anti toyagala kumulabisa, nkolere ekintu bwe kiti. Nkolere ekintu kimu bwe kiti. Mbulira ennyukuta esooka ku linnya lye n'esembayo. Hey. Mwami Isima mumuwulidde? Wabula ennaku zino munvuga supiidi bulala baggayi. Supiidi. Nenyimba akayimba kange konna.
naye nga omuntu ali plain yenna mukalu alinga oluku. My dear, byebyo betuyita nabo. Shiba ina kolabo gye yakola n'omuwala oba omuwala ani mwerabidde ekitonde omuntu ekitonde kye bayita omuntu wanajja nakulimba naye omuntu Katonda yatonda omuntu. So bebo nzikiriza leero tubalina akaseera akanyuvu newankubadde bino ebya love lab bwe butubadde. I just want to remind you that ku Friday tulina love story mu live show yaffe ssaawa 3 ez'ekiro. Saturday night ssaawa 3 ez'ekiro nze njogerako tulina love story. Sunday night ku ssaawa 3 tulina love story. So don't miss. You're a new member here, consider subscribing. Can I pray with you before you go? Don't miss this chance. Let's talk to God. Let's talk to God. Katonda waffe omulungi, gino emitendera gyonna tugibuuka ne tutomera butomezi ne tuyingira mu mukwano ogufuuka ekikwanokwano, n'obuseera buno bwe butubeera bukulu kubanga bulimu first impression, bulimu ekifaananyi ekyo ekisooka omuntu kyakutwalako naawe kyomutwalako. Ensonga kiba bukulu ate ng'obbanga byonna lye tutambudde mu show zino twogera nnyo ku kye bayita omusingi oba foundation. Relationships z'abangi zifudde naye ng'okufa tekuviiridde eri mu matabi, kuvudde no wansi mu mirandira gye tukkiriza nti gwe musingi oba foundation. Bino bye tutunuulira yongera okutuyigiriza nga ne bino bw'obituyigiriza nga ne bino bw'obituwadde, bitujjukizenga tujjukire omuwendo ogusooka gw'otutwaliramu nga gwe Katonda ffe yatutonda, then n'omuwendo gwe tulina okwetwaliramu eri abantu abalala. Katwebalemu omuwendo, abalala bajja okutubalamu omuwendo. Katubeere ab'obuvunaanyizibwa, abantu bajja okutulabamu obuvunaanyizibwa. Katubeere abantu abalungi okuviira ddala mu mitima gyaffe munda, abantu bajja kutulabamu obulungi nga tetubwogerera naye nga bweyogerera. Omwana omuwala oyo bambi alina okusaba kwe, alina okulaajana kwe. Famire bwe yatuukira ogenda ku kyeyo watuukidde okubanga atuuse okundaba, engeri gye wakiteesetese abeere nga ajja okulaba sheeno. Katonda ffe kyabadde mu pulaani ng'okitegesa, ate pulaani zo zibeera nnungi nnyo nga bw'otugamba. Weeyongera okubeera naffe ne bulijjo. W'omukisa omuwala oyo, w'omukisa omulenzi oyo, w'omukisa omwami oyo, w'omukisa omukyala oyo, w'omukisa omuntu oyo ali mukundaba n'okuyayana kw'omutima gwe okutuukeko ng'okwanukula ng'okusima kwe bwe kuli. Bwe tusabye awamu n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.